Olunaku lw'eggulo embeera yasibye ab'Onkenke ng'ab'e byokwerinda Bannamatereke n'abawagizi baakwatidde ekibiina kya National Unity Platform Bendera Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe babadde bawakanya okukwatibwa kwe ekyaviiriddeko abantu abawerako okulugulamu obulamu n'abandi okukosebwa ebyensusso. Okwekalakasa kuno kwasaasaanidde ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. N'olwaleero abantu embeera ebadde yaddukadduka okwetooloola ekibuga Kampala n'ebitundu ebyesudde ekibuga Kampala nga kino kye kiggyeeyo minisita w'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga Judith Nabakooba okuvumirira ebikolwa bino n'asaba abakulembeze n'abantu okwegatta ku gavumenti okubivumirira n'okubikomya. Naye ate era nja kusaba Bannayuganda tuvumirire ebikolwa eby'effujjo, ebikolwa bye twalabye eby'okwokya emipiira, eby'okuba abantu, eby'okwonoona ebintu. Ebikolwa ebyo tebyabadde birungi. Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire wano mu Kampala Nabakooba atubuulidde nti ebikolwa bino bitegeke bw'otunuulira engeri gye byabadde bikolwamu era nga wano wasizidde n'ategeeza nti abakulira ebitongole ebikuuma ddembe ab'enjawulo bali mu nsisinkano okulaba engeri gye bayinza okukkakkanya embeera eno. Rights zino nga bwe mwazirabye ebintu bingi byataataaganyiziddwa n'engeri gye zaatandiseemu ng'olaba nti zirabikanga ezabadde entegeke. Zitandikira mu kifo kimu naye ne weesanga nga zisaasaanye ebitundu eby'enjawulo naddala mu Kampala n'emirirwano amangu ennyo. N'olwekyo tusaba Bannayuganda, abavubuka bannyinaze, baganda bange, bamaama bataata, nti ebikolwa bino ffenna tubivumirire era tubikyawe. Wabuuziddwa abasirikale abali mu ngoye eza bulijjo ababagalidde olugemerawala ate nga bazitumiza mu bantu, minisita Nabakooba bw'atibwazzeemu. Of course sobolaga nti mbamanyi naye okusinziira ku mbeera oyinza okwesanga ng'oli yabadde ku mulimu ng'omulimu gwe tegumukkirizisa kwambala uniform naye ng'ate ali mu bitongole ebikuumaddembe. Embeera bw'eyonooneka kitegeeza nti oba oyina okuvaayo okutaasa abantu b'omu kitundu kyo naye naawe okulaba nga weekuuma. Kati tetumanyi mbeera ki kubanga nze naawe tetwabaddeyo, naye embeera bw'ejja ng'omuntu omutendeke ovunaanyizibwa okulaba nti ogezaako. Ono agamba nti ebitongole by'ebyokwerinda bitandise okunoonyereza ku mbeera eyeetobese mu kwekalakasa kuno omwabadde okunyagulula abantu mu ngeri ezitali zimu, okukuba ne bannamawulire nga bakola ogwabwe gwe baagunjukira. Era ndagidde PS akwatagane ne Media Council ne Media Center bakole okunoonyereza, basinkane n'abo baleese ekiwandiiko ate tuzuule ki ekiyinza okukolebwa okulaba nga bakuumibwa nga bakola emirimu gyabwe. Wadde nga waliwo amaloboozi agatandise okuwulirwa nga gaagala akalulu kasazibwemu, bano minisita abaanukudde. Akalulu weekali kubanga era tekagenda kuvaawo, kateekebwawo Electoral Commission siraba bwesazaamu kalulu. Akalulu weekali naye buvunaanyizibwa bwaffe ng'abeesimbyewo ku mitendera egy'enjawulo okulaba nti abantu be tunoonyaamu akalulu basigala nga balamu, n'okulaba nga tukoma ku bantu abawagizi baffe. Buli muwagizi abeera n'obwagazi bwa njawulo n'enkola ya njawulo gy'ayinza okuwagiramu omuntu we, naye nze nzikiriza nti omutwe oba omuntu aba akulembedde ekibinja ekyo olina kinene nnyo ky'oyinza okukola okulaba ng'otaakiriza embeera. Mark Jackson Kasule, BBC TV Fayina, Gambuuze mu ddiiro lyo.